Mbalamusako bassebo ne bannyabo, muli muti eyo gye baliko gyonna gye mutuusaako engalo. Tutunuulidde akattamukago, enkozesa y'akattamukago okusobola okuganja ku mirimu. Tulina issues ku mirimu. Eri abantu abeekozesa bokka. Nagamba nti eno bizinensi yange ka saluuni nakaggulawo naye ka saluuni kaasooka ne kakola. Naye ka saluuni nalabira awo nga kalekedde awo okukola. Oba oluusi okuva lwe nafuna neighbour n'ajja ewange n'asaba change saddamu kukola. Bagenda wa munnange nze ewange tebajja. Issues ng'ezo, turnover yakendeera. Edda natundanga katugeze oba obadde otunda amazzi noba ng'olunaku osobola okutundayo katonzi nga 50 n'ekiseera kyatuuka kati ne 10 oziweza lutalo ate nga rent yasigala alinnya amasannyalaze n'ebirala naye nga teggwe turnover eyo eri wansi ddala. So mu biseera ng'ebyo twayogera ku nsonga y'okuba nti abataka bw'oba okola abataka b'ekitundu w'okolera bakumanyi. Oli ajja kuŋŋamba nti kati maama bw'oba okolera Kampala kati abataka b'e Kampala batuula wa? Abataka b'e Kampala naye bannange era nakyo mwagala nkibagambe, kale ngenda babuulira abataka b'e Kampala we batuula. Katusooke tulabe bw'oba nga okolera mu Kampala oyinza kutta otya omukago n'abataka, kubanga twalaba abataka bano nga be basaale mu bintu by'okugabanya. Kubanga baba bamanyi abantu baabwe be baasenza. Kakati ekirungi bwe kijja, omukisa bwe gujja, be basalawo nti gundi afune ekyenkana bwe kiti, gundi afune ekyenkana bwe kiti, n'ono afune. So now you can see how big the network is. Okubeera nga ffenna nga bwe tuli mu Kampala tusobola okuba nga buli omu afuna ekitono ky'afunye. Eri abafuna ekyokulya obuli, eri abafuna transport yekka, eri abatafunirako ddala. Kale buli omu mu kiti kye era kisigala kirina amakulu lwaki kiri bwe kityo. Naye ffe olwaleero si kye tugenda okutunuulira. Tugenda kutunuulira nfunye ntya ku mugabo gw'olunaku, omugabo gw'omwezi, omugabo gw'omwaka, nange neenyumiririze mu ekyo kye nkola mu kitundu mwendi. Olina okweyanjula eri abataka. Abataka batuula mu nsozi. Mu nsozi eyo tugendayo ne tweyanjula, tutwalayo abataka tubatwalira nnyo ebintu nga ekkanzu, ng'ovudde e Kattamukago, ekkanzu n'omwenge n'amakula by'ebintu bye tuwa abataka. Mu biseera nga tomanyi omutaka woyinza kumuteera kintu ky'omuteeredde, naawe wennyini w'okolera osobola okubaako ky'okolerawo n'omulaga nti mukama wange kano ke Kattamukago ke mbawadde. Era twagamba nti nga tulongoosa emirimu, okutereeza emirimu gyaffe, tusooka ne tulagirira nga tumaze okweyanjula eri abataka ne tulagirira abatuuze wa we tukolera era ng'ebintu ebyo byonna tubikozesa akattamukago. So gwe funa akattamukago, bw'oba nga tomanyi bataka gye bali, kateeka awo ku dduuka lyo obagambe bakama bange mbeeyanjulidde. Nze gundi ndi mwana nzaalwa w'egindi, kuno najja kukola era bwe nnali nzija najja ne bajjajjange. Osobola n'okunnyonnyola embeera gye mulimu ne bajjajjaabo nti naye munnange tetuli mu mbeera nnungi, eri mu kyalo gye twava ebijja babitunda, kale tulina okukola ennyo tulabike nga tubinunula. Kwegamba n'obannyonnyola embeera lwaki osaanidde nti eyo gye nnava eyo ekyannamukaaka abaasigalayo nze mbabeezaawo era buli wiikendi mpeereza ssente bwesiti ne bwesiti. Twazimbayo ne kasubirwa kuba ebintu tebinnatambula bulungi, tubulamu mbeera bweti ne bweti. Kale obuyambi bwammwe gye tuli bujja kuba bwa mugaso nnyo. Kwegamba outline your CV, let them know why are you deserving. Kaakati emmwanyi ezo nga tuziteekera awo wabweru ku dduuka lyaffe, nga tumanya nti bwe banaaba bayitawo ekiro bajja kukola ki?
bajja kulaba kattamukago ako babeere nga batukonsidaringa nga bakonsidaringa byonna bye bakonsidaringa. Okulagirira abatuuze gye tukolera twagamba nti bw'otuuka bw'oba ogenda gy'okolera, for example obeera Ntebe okolera ku Luumu Street, kaakati gwe bw'ova mu takisi ng'okwata mmwanyizo, awo wennyini osuulawo emu n'ogamba bakama bange mwedda mwenna abataka n'abatuuze ba kuno eno gye nkolera. Kati otambula ng'ogenda osuula emmwanyi emu ogera ekiseera oyinza okugamba nti oba buli bigere 5 oba buli bigere 10 ng'osuula bw'otyo ng'ogenda osuula, naye olina okukakasa nti zigenda okuggwaawo ng'oli munda mu dduuka lyo ng'obalaga oba mu ssaalyo ng'obagamba bannaaye wano wenkolera era wano wenjagala muleete abaguzi okuva e Buleneshi ne Bweya, abakyala n'abaami n'abaana aba buli ggwanga ffe tugenda kubaguza oba ngatto oba ngoye oba ki kyonna gwe ky'otunda ng'okibategeeza. Kale nno tukozesa akattamukago mu ngeri eyo okulabika ng'emirimu gitugonjoolererwa kwegamba ne tuba nga tetukandaalirira nnyo nga tukoze. Era twagamba nti bw'oba ofisizaawo akattamukago ako olyako naawe. Ate ne bwe tuba tuva ewaka eri abo abalina ebibbo bya bajjajja tufukamira mu bibbo ebyo omanyi okubeeramu emmwanyi ffe bennyini ze twateekamu. Teziba za kutuula mu kibbo omwo, yoolako ng'ogenda okukola obagabula obagambe bakama bange musituke tugende tukole. Obufisseewo ng'omaze okugabula buteekere awo oba mu nsawo y'essaati oba mu y'empale, awo ng'oli ku mulimu ng'olyako ng'oneutralizinga amaanyi amabi agali mu kitundu omwo okulabika nga gw'oyisaawo ekyo ky'okola ky'oyagala. Kale obumanyi obukubeera mu nsawo ogera ekiseera n'olyako n'ogera ekiseera n'olyako. Abo abakozi be wayise nabo n'oba nga ate tobasiibya njala kubanga bo tebagenda kulya ebyo gwe by'olya. Naye wano obeera n'emmwanyizo olyalyako. Abataka banywa omwenge, osobola okufuna omwenge omuganda ng'ogwo n'oguteeka mu kacupa n'ojja ku mulimu gwo n'oteeka mu matama n'ofuuwa n'ogamba kino kita kya mwenge, bakama bange abataka mwenna n'embuyaga mwenna mbagabudde ekita ky'omwenge kino, njagala abaguzi bantamire bwenge bajje nga batagala bandeetere ssente kubanga bino bye tutunda bo byakuggwaawo. Ng'oyiwako awo wansi nga naawe onywako omulundi gumu, saagala ate onywetamire ogambe nti bannaye maama yatulemesezza okukola. Waliwo agamba nti ye talinnya takisi avuga mmotoka emmwanyi agenda kukola atya? Genda ng'osuula mpola mpola, ndaba wabeerawo jjaamu. Buli lwe kakwata ng'osuulawo awo, ng'oyogera nti bannaye nno mbakuŋŋaanya, njagala abaguzi bonna baggweere wange. Era saagala bagula mabanja, njagala bangula cash ate njagala bagula bingi, saagala bagula kamu kamu. Yogera ky'oyagala, bakakase nti okitegeeza, gw'okikole bw'otyo olabe oba tekituukirire. Kikole leero, kikole enkya, kikole luli, kikole okumala akaseera, kiroke. Kubanga bwe kiba kirose kirwawo okusaabulukuka. Naye bw'okola ogayaala nabo bakola bagayaala. Kakasa nti okikola n'okikola tuusa lw'olaba nga kipayinze results. Osobola okikola buli lunaku then eventually emirundi 3 mu wiiki, 2 mu wiiki, 1 mu wiiki lw'oba ojjukidde, naye nga sigala ng'okikola nga buli lw'oba ojjukidde okikola weeweeyo gye kiri. Waliwo abagamba nti kaakati maama ffe tuli ba mu ofiisi tugenda kukola tutya? Kisinziira ofiisi bakozesa, ofiisi olina gw'okolera era still at the end of the day bakama bo baagala results. Tekigaana kulaga bantu gy'okolera babe nga bajja kubanga gy'onookoma okukola gy'onookoma okufuna ate bakama bo gye banaakoma okusasula. Okutuula obutuuzaawo mu ofiisi nga tokola tekikola makulu kubanga at the end of the day wayinza obutabaawo ssente zikusasula. Bakama bo bwe baneesanga nga balina okukusasula ate nga obukozi butono kiba kitegeeza kampuni egenda kuggalawo. Si weewaawo? Kale twerwaneko.
ate namwe babboosi mukolagane n'abakozi bammwe temutuulira bizibu bino mugenda ne mbeera awo ne mwefuula abalokole bizinesi tezitambula kozi balwana ate mwe mwetuddeko mumba nga mukola omulimu nga ddala mwenna muguganyirwamu mutuule wamu muteese mukole ekintu ekitegeerekeka naye obeeraawo ng'omenya banno ke baleeta k'osabira faya ke baleeta kakola ennaku 2 n'okasabira faya kwegamba gwe n'obeeraawo ng'ozikiza buzikiza tolina kyokolereza kakana naawe ozikidde banaye don't burn everything. Don't burn everything. Soka weebuuze before I burn. What is there in fire? Is there life in fire? Life in fire? Of what? Charcoal, gas, what? There's no life in fire. Fire is purely destructive. Yeah, the burning fire, it is purely destructive. So you can't apply it on everything. Kubanga, toyinza gamba nti njagala omuti guno nguggyewo naye lino ettabi ddyo mbadde ndyagadde nina kye ŋŋenda okulikolamu ate n'ogukumako omuliro n'osuubira nti ogenda kusigaza ettabi. You can't. So where there is fire, tewali nnyo kuteesa ebintu bibeera dictated. Mulidde. So fire oyo mu applying nga wa kigero. Don't burn everything. You burn your ancestors and the next thing you're left with no one. Obabaninze abadde bakulwanirira obakumyeko fire n'abadde tebakwagala nabo bakumyeko fire n'abadde bakwagala nabo bakumyeko fire. Please muzukke nammwe temwesulika nnyo mutumenya. Oli musajja omukazi yeerwanako atambula n'abako bw'aleese kyaki nejjula gwe bw'ova eyo nti faya nga bwonna obubaaninga ate ng'eddamu esiraana mutumenya. Bwe muba musazeewo nti mwagala mulondeemu ku biki bye mwagala. So just don't burn everything. Mujja kubaaningiramu ne bye mwagala. Okay? Kale tubaagala nnyo mwengere okwekumira ku mukutu Nalubale the Divine. Twongere okuyiga ebyo ebigasa obulamu bwaffe akuume atakuumira mpeera. Weewaawo.